Nkulamusizaako gwe wenna alaba akatambi kano kansubira oli bulungi era nenkwebaza emirimu gyonna gy'okola nga nnyongera okukujjukiza gwe atanaba kusubscribinga naye ng'olaba vidiyo eno nti wansi awo waliwo akapeesa akamyufu akaliko ekigambo subscribe. Bw'obanga omaze okulaba akatambi kano obanga bw'ogenda maaso nyiga akapeesa ako osobole okubanga ofuna videos wabula teweerabira kunyiga kadde akaddiridde akapeesa ako osobole okubanga vidiyo endala zengenda okuteekayo nazo oba oziraba nga ovudde ku kutya okw'enjawulo kwe tusisinkana mu bintu eby'enjawulo ebirabibwako. Olwaleero njagala njogere kutya kwe tusisinkana okw'enjawulo nga kuno kubeera mu birowoozo byaffe era nga wekkaanya ebintu eby'enjawulo yakwekanga nga buli muntu alina ekintu kyatya ekimubuukira naye nga tetusooka ebiseera ebisinga kwebuuza nti ekintu kino kyentya kyava ku ki oba kyavaawa. Ekintu ky'okutya twazaalibwa nakyo ng'abantu era tukisikira mu butonde bwaffe era nga kyanjawulo nti singa ogezaako n'ogenda mu ddundiro ly'ebisolo oba mu kibira n'osangayo empologoma, olw'ebyo obufaananyi bw'okuba empologoma eyo obulabe bw'ejja okutuusaako amangu n'embiro oyinza okujjula okutya. Mu bulamu bwaffe buno teri kisinga kuza nsigo ya kutya nga omuntu ng'alwadde oba omuntu ng'alowooza ku bulwadde, era n'abasawo ebiseera ebisinga bajja kugamba nti ng'oyagala okuziyiza oba okwewala obulwadde obutakuluma nnyo ky'olina okusinga okuguma oba okubanga tolowoozako nnyo kwe kubanga otya embeera gy'oba oyitamu, era nga kino kisobola okuleetawo okubanga omuntu olw'okuba nti obusimu obwo bw'omulamu bukendeera n'abeera ng'endwadde neesobola omugoya oba mufunya, wadde nga kino kijja mu bulamu bwaffe nga tetusobola na kifuga olw'ensonga omuntu abeera n'ebifaananyi byakuba mu bwongo ng'ekisinga omujjira ekisooka nti endwadde eno eba ebeemukutte egenda musaanyaawo. Nga bwe tugenda mu maaso n'akatambi kano njagala twekkaanye biki bye tuyinza okusinzirirako bye tugamba nti nga tusikira ng'abantu oba ebintu byonna mu nsi ebiyinza okuleetera abantu okujjula okutya, era nga kiri bwe kiti nti obutonde bw'ensi bulinga obwakkiriza abantu abalina amaanyi oba ebintu byonna ebirina amaanyi okubanga bisobola okukola effujjo ku ebyo bye birabanga bye bisinga amaanyi, nga mu kino osobola obiraba mu bintu eby'enjawulo nti bw'otunuuliranga ekinyonyi kisobola okukwata akasiriŋŋanyi ne kikalya. Bw'otunuulira omuntu asinga obunene ku muntu omulala osobola okulaba nga asobola okuba omuntu omutono. Yakulabanga ebiseera ebisinga abantu abasinga tutya nnyo oba abantu batya nnyo okukyayibwa oba okufiirwa abaagalwa baabwe, nga mu kino osobola okulaba nga abantu abasinga asobola n'okugenda ku kisembayo n'aba nga ajjula obujja oba abamu n'obalaba ng'akoze ekintu ky'otamusuubiriza ne weebuuza kiva ku ki, naye nga mu kino ebiseera ebimu ojja kulaba nga kiva ku kutya omuntu okubeerawo kw'aba afunye n'okuba nga atunulamu obulamu bw'abadde ng'ayitamu n'omuntu oyo, era nga kino osobola okirabira ddala ku nkuzibwa yaffe nti kabeere mwana muto omuzadde we n'aba ng'amuleseewo oba ng'agenda kukola, osobola okulaba ng'omwana oyo asobola okukaaba oba n'asiita ebigere. Ekyokusatu kye nnyinza okwogerako kino oyinza okwekanga nga kya bulijjo ate nga kibaddengawo ensangi zonna n'ebiseera byonna, ojja kulaba nga abantu abasinga oba abantu ffenna tutya nnyo okunenyezebwa, nga mu kino osobola okiraba nti amakampani agasinga gakikoleramu nnyo n'ensimbi olw'ensonga amakampani katugeze nga gakola engoye n'engatto gafubye nnyo tukolamu ensimbi mu ngeri emu oba endala olw'ensonga nti abantu abasinga tutya nnyo okunenyezebwa oba okulabibwa nga twambadde olugoye lwe lumu oba engatto y'emu akaseera konna, kuba kino kireeterwa n'abantu okuba nga oli atya okujeregerezebwa n'aba oba nga ayitibwa erinnya, nga mu kino amago gakizuula nti obulamu bw'omuntu oba obwongo bw'omuntu butya nnyo okunenyezebwa, so mu kino ne gaba nga gakikoleramu ensimbi. Ekyokuna kye ngenda okwogerako ojja kiraba nga kisinga nnyo okwanaganyizibwa n'ebibiri ebisembayo bye ngenda okugamba, nga mu kino ojja kulaba nga obulamu bwaffe bwe tutambuzibwa oba gye tubeera abantu batya nnyo oba tutya nnyo okugambibwa oba okuyitibwa abakadde olw'ensonga nti ebifaananyi ebijjira mu bwongo bw'omuntu singa aba ayitiddwa nti mukadde ekisooka kimujjira mu bwongo oli alowooza embeera gy'agenda okuyitamu oba gy'alimu nti abantu abakadde biseera ebisinga asobola okuyungibwa oba okwanaganyizibwa ku mbeera nti abeera mwavu oba munaku, ng'ebifaananyi bino n'ebirowoozo bino bireetera omuntu okutya
ate ng'omuntu era ajjula okutya olw'ensonga nti aba alowooza mu bulamu bwe nti asemberedde okufa, nga mu kino kisobola okumuwa stress n'okumulowoozesa ebintu bingi nnyo olw'ensonga nti abantu ojja kukiraba ng'era mu kino tutya nnyo ate okufa. Nga nnyongerereza ku ekyo kye njogeddeko waggulu awo ekyokuba nti abantu tutya nnyo oba abantu batya nnyo okuyitibwa oba okuba abakadde, olw'okuba nti ebirowoozo ebijjula omuntu ekyokubanga omuntu mwavu, era ojja kwekanga nga ebiseera ebisinga abantu batya nnyo okuba abaavu oba okwavuwala, olw'ensonga nti mu kino omuntu ebifaananyi by'aba akubamu n'embeera omuntu gy'alowoozaamu gy'agenda okuyitamu ng'ayavuwadde oba nga mwavu, mu kino kimuleetera okutya. Era kyova olaba abantu abasinga asobola okubeera ku mulimu ne baba nga asasulwa ensimbi ntono oba n'abeera ng'ayigganyizibwa, wabula n'atafuna kirowoozo kisenguka oba kuva ku mulimu ogwo, olw'ensonga nti abeera muli awulira nga omulimu guno guyinza ate ayinza okugufiirwa n'aba nga ataddayo mu mbeera y'obwavu. Mu kino kiba nga kimuleetera ate okutya. Nga n'ekisembayo kye nnyinza okwogerako kwe kubanga ebiseera ebisinga abantu ffenna tujjula okutya okufa, era nga mu kino osobola okiraba ng'ebirowoozo ebisooka okujjira omuntu singa aba afudde asooka kulowooza wa omubiri gwe oba omwoyo gwe gye gugenda, nga mu kino kimuleetera omuntu okuba n'ennyiika ey'enjawulo wadde ng'omuntu aba teyeekakasa bulungi kifo ekyo gy'alaga wabanga afudde, wabula ebifaananyi ebimujjira ng'omuntu katugeze nga ayokyebwa mu muliro ogutazikira kimuleetera okutya okufa, n'okubanga omuntu agenda kuleka ensi eno abeere ng'agenda mu kifo eky'okubonaabona. Nga mu kino osobola okwebuuza nti ffe ng'abantu twajjawa ekikolwa eky'okubanga tutya okufa nga wadde tuba tukimanyi nti tugenda kufa, wabula ebifaananyi ebitujjira mu bwongo n'ekifo gye tugenda oba mu muliro ogutazikira ebitujjira mu bwongo bye bituleetera okubanga tutya okufa kuno. Newankubadde nga enjigiriza ez'enjawulo zifubye nnyo okutwongera otukakasa nti bwe tunaafa tugenda mu ggulu, wabula eky'okutya okufa kisigala kiri mu bulamu bw'abantu. Era nga mu kino osobola okirabanga abamu ku balaba 6 bano abatusibira ku njegere z'okutya ne tuba nga kutujjula buli kaseera bwe tulowooza ku kufa, ate ng'oyongedde okwekkaanya ku luuyi olulala mu ngeri gye tutambuzaamu obulamu bwaffe oba mu bifo bye tuwangalira, ojja kwekkaanya nga kawabeere ku masomero gye tusomera tukuzibwa nga tulagibwa obanga tuyigirizibwa okwekkaanya ennyo ebyo ebintu bye tulaba nga bitusingako. Katugeze singa olaba ng'essomero bwe libeera, omwana akuzibwa ayigirizibwa nti alina okuwa ekitiibwa oba okutya abakulu be ne headmaster. Nga maliriza akatambi kano njagala nkuwe akalowoozo ak'enjawulo akanaakuyamba okubeera nga buli kaseera bw'oba ng'ofunye ekirowoozo ekyokuteeka omu ku balabe bano 6 benjogedde mu bwongo bwo, ojjukire ekintu kimu nti ng'oggyeko obulumi obwo bwokka obutuyisa omusaayi oba ne tufuna obuvune ku mubiri gwaffe, obulumi obusigadde bwe tufuna bubeera mu bwongo bwaffe era buba bwa kaseera buseera, era ng'omuntu yenna asobola okubulwanyisa n'abwejjamu. Era nga n'olw'ensonga eyo akatambi kano kankakomye wano. Mubeere bulungi bantu bange, tunasinkana omulundi omulala.